Lasange Online TV. Amannya Kiwuwa Duncan Kiyingi nga bulijjo. Tukomyewo n'omukenkufu omusomesa ow'olulimi Oluganda Ssengule 222 owa Radio Esimba Sibosa Nseregganya. Tukomyewo mu kanyomero kano mwebale otugoberera naffe tukomyewo tetujja bajuzanga. Musomesa kasooka abalamuseeko neyanziza nnyo neyanziga ate ebigambo byali bimpeddeko mbeera na bingi bikirako nsala bijjanjire mu kyayi ekyeggalwe era mbeera nnindiridde bulindiriza okufaananako wamma omutwalo gw'atabo ogubeera gwanikiddwa ku mulabba nga gulindirira oyo eyagunjukira ogw'okusoowoosa akakoomi oba enkongwa. Nze Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya mugule nandabira teyatimu kiwoowoolo munyogwavu atalina mazzi talya ndisaava kubanga ndi mwana wa Bambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa walwo Kaluwomya okwetoloola Ssengendo Nnabulamu. Nze nafunye n'erinnya eryakaawo nawo kubanga ssebo mukulu Kiwuwa nagwa mu batemu abantu abasinga kati bagenda bakitegeera. Abatemu baali banzise assebo ne bannyabo abatemu baali batutte obulamu naye era akugoba takutadde tawula kyakusuuza eveewo y'okumakya ekusuuza minyira ebanviirako awo nagenda okukakana nga amannyo bagaggyemu. Amannyo bagagjamu n'olwekyo abalungi mwenna abalungi bange kasinzire wano mbasabe abazira kisa mwenna abali eyo kuba abantu bali ab'ekisa ng'ayinza okukwatibwako n'agamba obukadde kuba bansaba obukadde bubiri n'ekitundu amannyo gano gazizaamu n'okulongoosa emba zino kuba gamu gaasiseetuka. Yinza okubeera nga nti munnaye akakadde ate kalimu ki bwe tuba tutaasa bulamu kusanga singa nandifudde abantu bandyekulumuludde ng'amalege ekyeya ne baleeta ensimbi mpitirivu nnyo mu kuziika naye ate kati Katonda yatuwa omukisa nkyaliwo yagamba sigalawo olina okusomesa eggwanga kale oba olina kyolina kyonna oyinza okunziruukirira ne tulaba amannyo gano nga gaddamu nziremu okukwaziza buto n'okusomesa abantu ba Buganda kubanga kyekiina natondebwa okukola. Ekyamazima nga bwe nkutegeezeza mukulu wange kiwabaayo omuntu yenna asobola okunziruukirira naddala mikwano gyaffe abatugoberera ennyo wano abaagala olulimi Oluganda abamanyi musomesa Munabusiro ayisa obuyambi bwonna bw'alina ku ssimu eri 078 599 343 eyo yokka yokka era eri mu mannya gange Geoffrey Bosa Musisi 078 599 343. Bannange munyambe nno mumbeere nga bwe muyambye abantu abantu bangi yetubalabye nga muzenga mubadduukirira mubayamba kubanga oli tayinza kuwanjaga nga talina buzibu. Waliwo olugero lugamba nti siwanjaga nga simukwate omuntu amala kumukwata alyoka alaba engeri gyawanjagira abantu. Kale ensonga yange kale abazira kisa mwenna eyo gye muli ng'omukenkufu omusomesa waffe ow'olulimi Oluganda obulamu nno bwali bugenze naye Katonda yamubikako akasulu kati yenna alina kaalina amudduukirirako ku nnamba y'essimu eyo wammanga gy'abasomedde. Olunaku olwaleero musomesa twagadde otubuuliremu oba oyongere otutangazaamu ku kigambo kye bayita omubbi-kkondo. Ekigambo ekyo kyavaawa musomesa? Kakati weebale nnyo webalire ddala okwogera ku nsonga eyo. Ekisooka ekyo okugamba nti gundi mubbi-kkondo kyatandika ddako ebiseera biri eby'abafuzi b'amatwale naye waliwo omusajja yali amanyikiddwa ennyo mu bubbi wano mu Buganda baali bamuyita Mulaalira. Yali yeddira Kkobe. Mulaalira ono yali abeera ku kyalo Kalannamo oba okimanyi ekyalo ekyo kiri ekyo Luweero n'anyumizanga ggwe. Yali abeera ku kyalo Kalannamo ekiri mu ssaza lya Kabaka erya Bulemeezi. Kati Mulaalira munange mukubba yali afunyemu ebbaluwa nga Buganda yonna bamutegedde olw'obuki olw'obubbi bwe. Kati nga Mulaalira oyo abba Mayumba tasitula buntu butonotono buno we buti bino nti ate oba tuteese Munabusiro tumukubye tumugyeko akasimu. Mulaalira ngabba bya munju era olw'obubbi bwe bamuggyako n'enjogera egamba nti gundi tabba asula Kalannamo oba tabba agenda Kalannamo. Olw'okuba nti ne Mulaalira oli yali amanyikiddwa ennyo mu bubbi yali abeerawa Kalannamo mu Bulemeezi. Kakati nno munnange lwali lumu Mulaalira ngabba ku luno yabba wa Muyindi. Gamba munno nti gujabagidde n'ensenke ku ndali munnange entumbi yagwa mu njovu. Omuyindi yagenda ku poliisi n'akola statement
n'agamba nti mubbi anakuba kondo ng'ategeeza nti omubbi yakubye akakondo ne kapasuka. Akakondo k'oluggi yakakuba ne kapasuka. Tubadde tuwumuddemukko bannaffe abalasangiri nga tugenza okunywa ku lwendo lw'amazzi naye tukomyewo. Era omanyi gulinga muliro ogwota ogwesamba ddala. Kale nno tukomyewo. Mbadde nti nnyonnyola nti omuyindi bwe yali akola statement ku poliisi yagamba nti mubbi